nga mwenda omwezi oguwedde omutukuvu Papa Francis yalangirira Paul Ssemwogerere ku bwa Ssaabasumba bw'essaza ly'e Kampala. Ono yasooka kubeera mukuumi w'essaza lino nga Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga yakafa. Kati omuwandiisi w'essaza lino Reverend Father Pius Male Ssentumbwe ayanjudde enteekateeka y'emikolo egy'okutuuza Ssaabasumba Ssemwogerere nga bw'enaabeera. Mukadde waffe ono yalondebwa Archbishop Paul Ssemwogerere naye lwalonze kujja kubeera Lwakubiri ku ssaawa 4. Omukolo gujja kuba gutandika wano mu Lutikko Lubaga asobole okutwala obukulembeze obwo mu butongole. Atubuulidde okutuuzibwa kuno kye kitegeeza eri essaza ly'e Kampala. Kati Kereziya naye era ekirabye mu bwangu okulaba nti abantu bano okulaba nga tebalina ddala kamala byonna, okulaba nga bamutuwadde ajje mangu alambika abantu era abantu beetegefu basanyufu amawulire gatukako ebulungi. Abakulu era boogedde n'engeri omusumba Ssemwogerere gy'agenda okwanirizibwamu. Era ku lunaku olw'25 tulina entegeka sinzigo egy'okumwaniriza ku makya ennyo bw'ova ematugga okudda eri oba otandisa essaza lya Kasana Luweero. Kalinaffe ng'aba Kampala eno okwaniriza n'okulaga obumu tujja kulindirira Mukama waffe oyo ku lunaku olukumakya ennyo nga 25. Tumuyingize ku ssaawa nga 3:30 tujja kusuubira ajja kuba atuuse wano ku ssaawa 4 omukolo gutandike mu Lutikko. Olw'ekirwadde kya COVID-19 abantu ba Lubatu be bajja okukkirizibwa ku mukolo guno. Olw'embeera eno gye tulina ekirwadde nti tujja kufuna abantu abakiikirira bannaabwe n'abalala olwa mbeera ya kirwadde ekyo ojja kusobezebwa babeere ku mikutu era nga mujja batuusaako omukolo ogwo obulungi ennyo ddala. Omubaka wa Papa mu Uganda Luigi Bianco yagenda okukulemberamu omukolo guno. Aaron Mukama, NTV Akawungezi.